nabulidde enjiri ng'ennaku z'omwezi 16 January 2025 nga nyanukula ekibuuzo eky'omuyaaya ali ku social media ndowooza ateekebwamu ssente abalabe ba Katonda ng'ayagala okulaga nti Bayibuli temuli magezi. Abuuza ku bantu bana abaali mu nsi, Adamu ne Kaawa ne batabani baabwe babiri. Omu bwatta ate ne tuwuliranga eyasigalawo yawasa yazaala, gwe yawasa yamugjawa. Ekyampaliriza okwanukula kye kino, kubanga yagambye nti abalokole mutubuulire. Kati bw'ogamba nti abalokole mutubuulire, nze oba ompise, kubanga nze ndi mulokole. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Naye enjiri eyabuliddwa nga 16 January nga nkiralifayinga ku Genesis engeri gye byatambulamu. Basazeemu akantu katono bwe kati ne batambuza obulimba nga balinga abagamba nti nze nsomesa abantu okubeera mu incest, nsomesa abantu okwagala bannyinaabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe. Si bwe nsomesa, sirisomesa bwe ntyo. Incest is forbidden. Naye Bayibuli egamba nti omusirusiru ne bw'omuteeka mu kinu n'osekulasekula asigala musiru. Ebinyeebwe bye wataddemu binoga ne mubirya enva, omusiru n'asigala nga musiru. Noolwekyo singa akatambi ako akali fake kakutuukako, nyanguye nnyo okukola disclaimer, kubanga ebintu bagenda babitwala wano ne bajjako seconds oba akadakiika, ng'okimanyi nti bugingo takolera biro anaawa. N'okubiriivinga mu seconds ze baagasegase, n'otambula ng'ogamba bugingo mukyamu, bugingo mubi. So noonya enjiri eyo ku YouTube ya 16 January 2025 ogiwulire yonna, tobeeranga eyo n'olowooza nti ndi musiru. Muntu wagenda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye Katonda ng'agaana abooluganda okwewasa. Tutegeregana. N'olwekyo tuwali nsobi. Katonda tasobya, mu kigambo kye temulimu kusobya. Tewali muntu wagenda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye